naye oba ani abalira omukyalo ono mazima ddala? Ani ali emabega wa script ye? Okukwata krani on camera mbwolayire mulova nga nakukyaziza musiraamu n'okwata krani olayire ng'akiraba kyali mu kutomeza, oli mu kugwa mu bulabi, oli mu kugwa mu mboko ezitali nti oba wabula eziri spiritual. Kati luli obadde olwana n'abantu nga bogezaako kuproving okumatiza amazima go oba obutuufu bwo obw'ensonga, kakati ate ensonga ogenze kuzirwana spiritual. Okeera otya n'okwata Kurani n'oliyira ng'ogiwanise mu bbanga ng'okakasa nti omwana wange baamukwata, naye nga naawe oli mu byambu kuba omwana ye yakugamba kankakuddiremu oba amagezi ogosobola okugafuna. Okeera otya n'okwata Kurani n'olayira ng'okakasa nti omwana wo baamukwata era n'okakasa nti taata baawo omwami we ye yakwata omwana ng'okutte Kurani, naye nga naawe okyali mu byambu kubanga omwana ye yakugamba. Toyina wadde katambi oba we walaba maaso 1-on-1 oba kubanga weerabirako 1-on-1 nga naawe kennyini nnyini tewakiraba na maaso go mbw'omwana yamala kugamba. Obuvumu n'amaanyi n'okukakasa obijjeewa. Ripooti okakasa yaleese DNA ng'eraga nti Haji yeebaka ku mwana we, olyoka okwate Kurani. Omanye ekitabo ky'okutte ggwe nnyabo, omanye olutawo lw'oli mu kuyingirira. Muve mu katemba wabadde ebitabo bikwataniso bayigirize mbu yakutte Bayibuli. Mmwe gwe kati ate faawe tukwetaaga. Wakati oyongera ate kwongera kwonoona bwonoonyi, twagezezzaako ne tukuwa ebyokuddamu bikubuze n'okwata Kurani ng'okyali mu byambu kubanga ne bino tubiyita byambu. Omwana yakugamba bugambi era yamala kugamba bugambi, ali nawe bikyali byambu, naye gwe amangu ddala opakusa okuleeta Kurani n'olayira kikyogezaako ku proving. Nebuuza poliisi kiki omukyalo no kikyanoonya mawulire. I'm just asking, kikyanoonya mawulire. Already omuntu mumuyina ali mu mikono gya byabaakwerinda, kikyanoonya mawulire. Oyo Hajjati kikyanoonya mawulire. Akuba bituli mu nteekateeka zammwe temukoze kimala poliisi y'eggwanga, bannamateeka tebakoze kiki kyali mu kunoonya mawulire. I don't know, kikyanoonya mawulire. If I'm to ask, kati waleese ejje pangise mu Faluku lyejje pangise liwaleese bwakubuuza gwe waleese nno nga naye alina ebizibu byoyo yakona mu bantu abaakona mu ba-YouTubers abaakona yakona, ekyo si kizzaako ngalo. Gwe yeetaaga wamma okubanga ofuna kye twandiise political bail, ayisi genda mu ba-Sichom Properties obulamu bukutambulire bulungi. Yes, buterevu nkwaniriza kujjika media wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi. Nsonga za Hajjati zikutte wansi ne waggulu. Oyo gwofa okulaba ye mukulu MC Meya omu kubali mu kubeera nga balwanirira Haji ku social media kuno. Kakati yagamba wandibanga waliwo omuntu abalira Hajjati ebintu bino byonna, wandibanga waliwo omugezi ali emabega wa Hajjati, kubanga Hajjati buli olukya ayongera bba kuba equalizer, buli olukya ayongera kuyiyayo kapya, buli olukya obwongo buba bukola ki? Obwongo buba bumwesera ye ekimulowoozesezza ti Hajjati ono yandibanga waliyo mwatu amupangira ebintu bino, omuntu amuwandiikira kwegamba nga atambulira ku script ya muntu, ng'omuntu amugamba kola bwoti, wano kola bwoti, wano zanya bwoti, wano yogera bwoti, wano kaaba mukko, kwegamba ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu.
Okumanya ensonga zino zikutte wansi ne waggulu, waliwo abantu abavuddeyo ne bategeeza nti waliwo abantu abali mu batambulirako n'ekigendererwa eky'okubatuusaako obulabe olw'okuba bawolereza Hajjati. Abamu ku babadde basinga olwanirira Hajjati ku mutimbagano guno bagamba waliwo abantu abatandise okubeera nga babatambulirako nga bajja ku zibooda babagoberera bajje watali kkubo n'abuuza wano waliwo ekkubo ng'olabira ddala omuntu alina kyakubalako kwegamba. Avuddeyo Hajjati Kitone agamba nti waliwo abantu abali mu mutambulirako kyalowooza nti baagala mutuusaako obuzibu olw'ensonga awolereza Hajjati era addukidde ku poliisi. Kankulaga akatambi. Ndi wano ku poliisi y'e Katwe nva ku ripootinga. Omuntu yenna ali mu musango gwa Hajjati Zuula nga ow'endowoozayo olina okubeera careful. Omuntu yenna nga towagira sayidi yonna gyoga nti eno naye nga gwe wandowoozayo, abantu abawakanya endowoozayo saabana basobola okutuusaako obulabe. Naawe Hajjati Zuula, please be careful. Sikumanyi naye njagala ng'ensonga zino zikuke nga ffenna tukyali balamu. Nze since yesterday nina abantu ababooda abadde abantambulirako mpaka wange ab'ekyalo ne bampita ekiro nga ababooda bwe bazze ewange ne bagamba nti banoonya kkubo ligenda ku Alpha and Omega. Naye tewali bantu bakyala ku ssomero kiro ssaawa nnya ng'ate babboodabooda nga nalo luli ku lwokubiri baali bagoberera emmotoka yange. Njagadde ntegeeze eggwanga nva ku ripootinga wano ku poliisi. Nze nalina omukyala yali ayagala okunzita. Poliisi y'e Katwe wano wenyimiridde abatemu abo neebakwata neebata nga bagambye simanyi baali babaloze, simanyi baliko emisambwa, sobola kuwayiriza kitongole kiramba. So olwaleero ngenda ku recordinga video esuka kweno nsereke mu simu yange kuba maze okweripootinga anything can happen to me. Nina omuntu ogu mu nsi yandi obubi kubanga ye bw'abanga ali ku kintu n'okyogerako kabe bulungi oba bubi alaba ng'oba osaana ofe. Naye I'm here to stand, I'm going to support mpaka nga nfudde oba nga munzisi. Kuba amasimu mugankubidde mangi agatiisatiisa mangi naye nze siryanguzi muko omusajja nyinamu akasente, nyinamu akakadde. Tosobola kungula, tosobola kugula mutwe gwange kwogera byesaagala kwogera. Okitegedde? Njagala Abannayuganda musigale nga mufollowinga ensonga eno mpaka nga asatu mu kooti. We want to know ani yakwata omwana. Hajjati ebo basi yakwata omwana basibe yakwata. Ne kamuteekewo diversion, kamunkubira amasimu, kamunkoberere, ngenda kusigala nstandinze. I'm a strong woman. Nga mukama gwensinza nkumye n'ebiteega byewaffe mpaka nga asatu. Kyenjagadde okubategeeza. Buli muntu ali mu nsonga eno, please be careful. Baba tebanakukubira simu banaatera okukubira. Kuba tonalaba bakugoberera banaatera okujja kubanga nze mbalabyeko. N'ekirungi mazuba ripooting. Yes, butereeve ensonga nno zikaaye sayidi eyo ensonga zitabuse. Hajjati Kitone agamba waliwo abali mu kumutambulirako era nga batambulira ku boodabooda era nga buli wadda nabo webaza ekigere wajja ekigere webaza ekigere wabula tannamanya kigendererwa kyabwe okujjako kyalowooza nti ekiyinza okuba nga kyekireese obuzibu kwe kubeera nga awolereza Hajjati era kwe kufunamu okwekengera bw'atyo n'addukira ku poliisi abeere nga aripootinga such that wabawo kyonna ekimutuuseeko poliisi ebeera newokolaki ebeera newokutandikira naye ng'agamba ensonga ezisinza okubeera nga zimuleetera obuzibu si nsonga ndala zonna okuggyako ensonga eza Haji ne Hajjati. Kinajjukirwa bulungi tono Hajjati Kitone ali nnyo ku sayidi eya Hajjati era awolereza Hajjati ali ttiimu Hajjati mu bufunze naye ekitasanyusa batiimu Haji olw'okubanga ono ali ku ttiimu Hajjati kakati ye agamba abali mu kumutambulirako abali mu kumulondoola kyonna kye baagala okumukola kyekuusa ku nsonga eza Haji ne Hajjati era nga ye agamba abantu mwenna abali mu kudifendinga Hajjati mwandibadde mukkakkanya sipiidi mwenna abali mu kudifendinga Haji abali mu kudifendinga Hajjati mwandibadde mukkakkanya sipiidi mwandibadde mukkakkanya amaanyi mwandibadde musala pulesa otherwise kino ekintu kiralamuko yagamba waliwo abali mu kubatambulirako abagala obatuusako obuvune olw'ensonga bali mu kubeera nga badifendinga Hajjati era n'abasaba mubeere nga mwegendereza nga muwa endowooza zammwe
mubeere nga mwegendereza nga mukuba haji butereevu. Ensonga bwe zityo sayidi zeeyo bwe ziri nkugambye ensonga zikutte wansi ne waggulu. Guno omusango gwo gwongera bwongezi kwengera, gwongera bwongezi kugejja. Naye katulinde tulabe wa ate ebyo byonna byonna gye binaggweera. Ng'ennaku z'omwezi 3 Haji agenda beera akomezebwawo, agenda kubeera aleetebwa mu kkooti. Omusango gwe gutandika okubeera nga munnange ate nga guwulirwa era nga tusuubira ekisinga okuva mu kkooti, kubanga zino ensonga kkooti y'abantu yaziremereddwa. Kubanga w'otunuulira enjuyi zombi olabira ddala nga buli omu mutuufu, olabira ddala nga buli omu gayogera ge mazima, naye ate emabega eyo waliyo amazima amatuufu. Katonda yagamanyi, ne bano bennyini omukyala n'omwami bagamanyi, mpoziko ne Nisha agambibwa okuba nga yasobezebwako, naye amazima amatuufu agamanyi. Naye katusabe amazima gasobole okweyoleka, buli omu afune justice. Hajjati bw'abanga ddala omwana baamukwata afune justice n'omwana we. Haji bwe baba nga bamuwaayiriza nga amazima gavuddeyo, naye asobole okubeera nga mwattu afuna justice. Kale nyongera okujjukiza tubadde ku Kika Media, era nga gwe wenna atanaba okulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tubera kutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekuumire ku mukutu gwaffe guno ogwa Kika Media. Amawulire tukyakomaona mangi nnyo. Likinga video, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola ogimpandiikira buterevu wansi awo mu comment section. Bwe olina ky'owabula kyonna osobola okubeera nga okimpandiikira mu comment section wansi awo. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.